Entaana omwazi kwa abantu ekirindi mu Bulemezi kye kimu ku bintu ebitayinza kubuusibwa maaso ebiraga nti Bulemezi ly'eryali eddwaniro era ekkubo eryaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza. Entaana zino eziri mu bitundu by'ebutuntumula Nakaseke wamu ne Ssambwe ze zimu ku ezo entono ezimanyiddwa mu Bulemezi omwazikibwa ng'abantu ekirindi oluvannyuma lw'okuttibwa mu lutalo. Okuggyako entaana zino onoonya ekirala abantu b'e Bulemezi kye bajjukirako nti ddala baakola kinene nnyo okuzza emirembe mu ggwanga lino nga n'abamu baafiirwa obulamu n'emmaali yaabwe. Wano we tuyimiridde we wali entaana ey'ensambwe mwe baaziika abantu abangi abaalwana mu lutalo luno. Naye ensonga y'abantu abayamba mu lutalo luno abatannaba kusasulwa ekyali nkulu nnyo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Hajji Abdul Naddula agamba nti gavumenti tekoze kimala okusiima abantu b'e Bulemezi olw'okukituusa mu buyinza n'okubanaazaako amaziga olw'okufiirwa abantu n'ebintu byabwe. Okusinziira ku Nadduli, gavumenti amasomero, amalwaliro wamu n'enguudo ebizimbye ne mu bitundu etaali lutalo. Ne Luweero entaana ezitulimu eryo lisigala ebbanja eri abatukulembera nti obulungi buno bunene obugagga obutuyita n'emmatu twabujja mirambo gy'abantu abo abaayiika. N'olwekyo we are not bound okunulira okulaba nga tulongoosa ekitundu ekyo nga bwekiteekeddwa okubeera. Katusaba waakiri ekijjukizo kibeerewo nga ffe ab'ebukusu tetulina amazzi amazzi ge tunywa ga nzizi, tetulina wadde akasanyaze tuliraanye wali naye ffe ng'abaalwana tetulinawo ke tulina. Abantu b'e Bulemezi baali bamanyifu nnyo mu kulima emmwanyi era mu biseera by'obwegassi baafuna nnyo ensimbi mu kulima. Wabula emisiri gyabwe egy'emmwanyi gyayonoonebwa olutalo ne gifuuka nsiko nga n'ebyuma ebyali bisunsula emmwanyi nabyo ebisinga byasaanawo. Mu kiseera kino abantu kati beemalira mu kulima nnanansi, micungwa, mboga, nnyaanya n'ebintu ebirala ebivaamu ensimbi ez'amangu. Wano bagambira nti gavumenti yandibadde baddukira n'ebikozesebwa nabo basobole okwekulaakulanya nga bayita mu kulima. Tuli balimi ab'ebibala nakino nakiri twali tulina ekkolero ddene erikamuno mu bisigo ebibaka wali kyalibadde kimazeewo tekyetaaga kuwa mwana buli 10 tigenda naye yalibadde yeerimira n'atwala ennanansi ye nga tebbiddwa kubanga zigwa ne zikka olw'obutabaawo ne constant price. Ekyuma kino ekisangibwa e Kalula ekyali kisusula mmwanyi nga kyatandikibwawo eyo mu myaka gya 1903 nga kikozesa abantu abasoba mu 500. Wabula General Amendada bwe yagoba abayindi kyakwasibwa bannayuganda abaali bagezaako okukiddukanya. Olutalo bwe lwatandika abaali bakiddukanya ne badduka. Kati mu kiseera kino n'ebyuma byabbibwa era nga kati gafuuka maka ga buwundo. Tetaddemu nnyo mukono mu kuyamba ekkolero n'okuddawo kuba okuviira ddala nga we yayimirira nga terikyakola gavumenti erina kye yali yekozeeko. Bodda ku nguudo oluguudo oluva e Kampala okwolekera Luweero lusufu era nga gavumenti efubye okuddaabiriza kyokka enguudo ezizingira munda mu byalo eyo ziri mu mbeera mbi ddala. Oluguudo oluva e Kiwoko okutuuka Engoma lufu nnyo nga kuno gattako oluva e Nakaseke okugenda e Kyererezi nalwo olwayonooneka. Amasannyalaze gaatwalibwayo naye abantu abasinga tebagasobola olw'ensimbi ennyingi ezibasabibwa okubayunga nga n'engeri ebitundu bino gye biri bya nkoola amazzi amayonjo mazibu okufuna. Ate nze akozesezza sola nensasula sente zange omulundi gumu nsingako kebanseera sola naye nga manyi nti nno bulema gundi eweddeko nga nze njanika wali kati waliwo nobusola bugenze bujja ng'ogyeyanikira oba bagitadde waggulu ku bbaati ng'ebeera awo. Tusaba omukulembeze w'eggwanga atuyambe. Tetwasoma tuzaala nnyo, amalwaliro tewali, enguudo. Okujjako nti tufuna akalembereza ne weebaka ku tulo naye nawe nga bw'otambula bw'olaba ebifo. Pulezidenti yagenda n'atulimba mpozi luno lwe yakazimbayo ennaaka n'ebifo ebibiri. Tulambuddeko ebifo ebyenjawulo mu Luweero ng'abantu abasinga tubasanze bayiiya ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri naye ng'ekyettunzi tusanze menvu wamu n'ennaanansi. Ennaanansi abazitunda bazitambuliza ku pikipiki era ennaanansi zatu zigula siringisi 200. Ennaanansi 8 za 15 ekiraga nti abalimi bafuna kitono.
olutalo bwe lwaggwa gavumenti yateekawo enteekateeka y'okuddaabulula ekitundu kino wamu n'okusasula abantu abaffiirwa ebintu byabwe mu lutalo era abamu nga baasasulwa kyokka wadde emyaka 27 gye gyakayitawo abantu abamu n'okutuusa essaawa ya leero bakyabanja gavumenti era abamu batambula n'empapula zaabwe eziraga bye baafiirwa era nga basuubira okuliyirirwa ensimbi okuva mu gavumenti. Pulezidenti yalagira bansasule ebintu byange bino kati 5,3 kati ate waite emyezi 10 basobola okumpa opupula nunga lwa fojali kwe banzibira. Ennyumba yange yayonoonebwa, ente zange ne zitwalibwa mu ngeri ng'eyo. Nenfiirwa abaana bange era mu lutalo, mukazi bange bamukwata bukwasi ne bamuleepinga n'afiira ku nsiko nga bamuleepinze n'abaana neesiŋŋana nga babasaze ebiso abaana abo. Omwana wange omulala ne bamutta ng'ente nzirina ne batwala ente 4 naye batugamba bajja kutuwaamu ssente naye nga saafuna ssente. Wabula minisita omubeezi avunaanyizibwa kanyigo k'Eluweero Rosemary Namayanja Nsereko agamba nti buli mwaka gavumenti ebeerako omuwendo gw'abantu beesasula era nga ne bano ekiseera kyabwe kigenda kutuuka basasulwe.